Kita Kasavu Fred ni mutabani w'omukyalo omugenzi Evelyn Lagu nga olugulu lwejjo yabadde bulungi kuba buli ejjo yabadde Sunday buli Sunday tugenda ku dialysis n'olwokusubira nga tugenda ku dialysis n'olwokusatu so ejjo twamutute bulungi ku dialysis olw'eggulo netutuuka nga mulamu bulungi nga alina amaanyi twatuse ku ddwaliro ne bamuconnectinga then nze nenfuluma mu Katonda nendekawo Isaac then wenaze ne bangamba nti afunyemu ka infection ne bamuwaka panado kuba infection abadde nga abufunanga ne bugenda ate nga abadde nga era like kubanga ku dialysis okwo kubako ennaku embira kubako ennaku ennungi kubako ennaku zabeera obubina okusinga wabadde wano so nga ffe tulowooza era kijja kugwa nga buli kibadde nga kiggwa so nga musawo amukebera pressure musawo agenda okusanga nga pressure eri wansi nnyo nga tuli kiruddu ku dialysis ward musawo nga tukutira nnyo nga tugamba mumutwale ku emergency kubanga tumusawo agenda naye waka bw'atajja batabukako naye nga mu kaseera ako sente nga zituweddeko yuko tugendayo kiro tolina waggula kyakulya saawa zibadde tumadde dialysis zibadde sanga meka saawa 2 twagivuddeko saawa zadde 8 nga tugamba enjala ennuma omugongo gunnuma omutwe gunnuma naye nga tetunawa kumugira kyakulya ate nga n'omusawo aliwo mu kaseera ako talina ngeri gyamuyambako naye nga pressure ziri wansi kyetwategedde ate nga n'okusasasa bulungi kati nze ntera omubuuza kuba mbanjagala manye kyawulira kubanga ntera okugamba nti kati siwulira bubi nnyo kati mpulira bubi nnyo kuba osobola abo obulumi bwawulira naye tosobawulira bungi bwabwo kati nemubuuza mami oli otya osobola okugenda ewaka nagamba tugende ewaka tugenda kudda ki tugenda kudda enkya kati era bulijjo tukikola oluusi nga tetulina ssente obudde bugenze ate leero tetulina ssente obudde nga bugenze ate nga n'abasawo tebalimu bulungi netumukkiriza ku emergency wansi ku emergency namuteekako ku oxygen nagamba muteekako ka oxygen katono netumulekako nemugamba mami oba stabilize ze nga ready to go ng'otugamba nga tugenda omusawo natugamba ngenda musindika ku ward ku level 5 naye nga mami ye ward zamutama tasobola ngera nga tuba kutuludde mu malwaliro abaze emyaka ena nga tubeera mu malwaliro kati aba tayagala kumala nnyo obudde bungi mu ddwaliro kati nemugamba nti mbulya kyowulira oya bulungi nga tugenda watolya bulungi nze ngendaga omusawo tugende mu ward wate tulina kyakukola nangamba kambeerewo katono nzikaka nempulire nabeerawo katono nakakkana nawulira tuba tuli na stabilizingamu netumugaa tugende waka kuba abadde addugaddemukko nga yeetaga okulongoosa ate nga yeetaga n'ekyokulya nga yeetaga n'okuwumula obulungi kudwaliro sikyangu okumulirawo obulungi so netumuteeka mu motoka netugivuga netutuuka wano eno tutuuse wano waka saawa zibadde nga 11 zibadde zigenda mu 11 netumufulumya nga talina amaanyi nga Fred sina amaanyi nga tula netumuyingizaawo mu kisenge nanga musoke mumpa amazigo okunaaba bulijjo naaba amazigo kyanera sabe n'amazzi ganyoga nanga mupe ganyogoga njagala kunaaba mangu netugafuna amazzi nga yakola kanya kimaga mukubire maama wange nga tubitegeera netufuna amazzi nga tumanya gaterera nga tuli bagumu era nga tumanya gaterera netumuyira amazzi naye olwo watuse nga ali nkiba nkyogere ntya oba too intimate nga ali too intimate nga olaba ngeri gyakukwatamu si ya bulijjo nga Fred ng'akuyitaga jangu obeere wano nemukwata tubadde tumunaaza nga tumunaaza tuba tukyamunaaza nagamba tuwambale tuddeyo mu ddwaliro kuba siri bulungi ntwambala mangu Isaac nemugamba nampereza empale mangu kati mba nkyayambala empale Isaac nga mukutte awo natandika okugendera ddala tazeemu kwogera esatu nayesika nga tumulaba nga Isaac amukutte nga nange mulaba bwenti nagwa wali eri ku buliri kati ffe tolozeza oba azirise kuba Isaac amudoza amukutteko wano omusaayi gwe obanga gukyagenda simanyi netudduuka mangu netugenda emulago abasawo ndoza nga bakajja
nga budde bwadde ndoza ngeri gye badde bwakumacanyi tutukidde ku emergency nga tubasaba oxygen omukazi nga tubuza muvudde ekibudu ne mujja eno nimuga twadde tusokedde waka natugamba bamukebera kaawo olere naffe twadde twakirayo nti ayinza obba naye nga omanyi essuubi osigalamu noga tomanya ayinza obba takoze eki nga basobola obbako nekibasobola okukolawo batugamba tebakyali kyasobola kukolawo era tumutwale mu ggwanika oba mu mutwale ntumuteeka mu motoka netumutwale mangu netugenda enyanama ewa tata wange wetusoose obbikira netukubakubako ne ku masimu nga tugwina mu motoka awo muzeeyi nakubira aba funeral ntumuteeka ku funeral home emenga awo nga kati netusala tudde waka tuteese kubiddako naye nga kibadde tuli mu ntiisa tutidde nnyo nnyo ekituuseewo kuba mama waffe yabadde nga atuweerera yabadde atuwa buli kimu kyetulina nga yakituwa twalwanye kubanga abadde mulwadde okutwala za mu myaka nga 5 approximately kuba nze nga ndinga mu senior 3 nga mulwadde naye mukama tubaza mukama okuba amuwangaziza era mu bulwadde namukuma egyo emyaka gyonna natubeezaawo n'abantu ne batuyambako era tubeebaliza ddala mu banyo tutuusiza abannayuganda mwena n'amanyi ge mutaddemu betusanga ku bivulu betusanga ku shows n'abayimbi banne organizations ez'enjawulo ezimuyambyeko n'abantu kinoomu bamuyambyeko mwena tubeebaliza ddala naye mukama watyo wasazeewo namuwa okusako mukale ebadde nga embeera eri usual gye tuyitamu kolisi wagenda ku kyuma afunamu infection nemuyisa bwetyo naye ekyaleero kyo kibadde kyanjawulo omukko okusingako ku birala kati nga bulijjo wafuna infection waawo obudagala bamukuba era bamukubye wonna ne bugaana bamukubye wonna obudagala ne bugaana ade tasa bulungi ku kyuma tubaddewo ne Fred ne tugezaako kitusobodde tumukkiriza wansi ku ward after dialysis ne tumuteekako oxygen so after oxygen tumuvuze ne tumutwale waka tumukomyayo wane waka kwadde yakyafuwadde twagala mulongoosaako tumuzzeeyo mu ddwaliro kati twali twakamaliriza omulongoosa tuddaawo ku buliri bwe naye nga alina engeri gyatunyweezaamu ng'omuntu ng'amanyi nti agenda anywezeza Fred nnyo nga tumuyonja ne wano ku buliri nga tumuwambaza so se n'atunyweza nga tabitegeera tugezaako munywesa obuugi ne bigaana tulooza just as lise tumutwale mu ddwaliro basobola omuzza engulu kati ffe tutuse mu ddwaliro turashinize ku emergency tumuteeka ku kitanda musawo namupima namukwata ku ntunuusi nga teziriiko nakwata ku nnyindo nga tassa nakwata ku mutima nga tekukyakuba anti obwo namutesitinga nga walayi mami yagenze dda natugamba mami yagenze dda yanyogoze n'okunnyogoga baba tebasobola mukolako tukwata mami waffe tumuza mu motoka netumutwala ewa Daddy Fred ya Daddy Fred watandikiddeawo tuyamba paka kati nnyo eryange nze Namukasa Agustina Nakaiza nganze mama wa Nakabira abamu bwe mumanyi nga Evelyn Lagu abadde omwana atasangika oba omukyala atasangika Eva abadde muntu w'abantu Eva ayagala abantu Eva leero baŋŋambe ntya abamumanyiko bakimanyi naye nga ye muntu abadde asinga obwangu mu nsi muno omwegendereza omukwata mpola omwagazi w'abantu Eva ava wano
buli Lwakuna n'Olwesande nga mu wiiki agenda ku dialysis okumusengejja omusaayi buli wiiki ng'agendamu emirundi 2. Kati nange leero sibadde wano saawuliddeko kukuba nti obaawuuna ali bubi naye baŋŋambye nti babadde bali awo ng'era eggulo Olwesande ng'alina okugenda ku dialysis naye yabadde tannaba kugendayo ne balaba embeera ŋŋambi ne bamuddusa ne batuukayo ku dialysis ne bamukolako n'abanga ateredde era ne bavaayo nga bulijjo. Badde batuuka mu kkubo Mukama waasaliddewo nga bwasazeewo. Andrew Sekisonge Kagwa ekikangabwa ekitutuuseeko okufiibwako omwagala waffe Evelyn. Evelyn maama wa mutabani wange Fred Kasaafu naye nga bizze mangu mangu so kati sofa tukyamutadde mu funeral home A+ gye tumutadde ate kati tuli wano kutegeka ku by'okumusiibula olugendo lwe lwamaliriza tuli bujuuko. Kati abaana era baana Fred ne Isaac babadde bamuhandolinga ne kati yabatabuseeko then ne bagezaako mutwala mu ddwaliro ne bakomawo then badde baddayo ate era nasangibwa nga afudde. Aba nti olutalo alulwanye okumala ebbanga ddene ebbanga ddene nga alwana olutalo luno ate nga terwali lwa kujjanjaba kwokka ne lwali lwetaaga obuyambi obw'amaanyi kubanga medication zibadde ziri za bbeeyi za ssente nnyingi ate nga tezisirika naye twebaza abantu Abannayuganda abagazi bafan ba Evelyn olw'okumuyamba mu ngeri emu oba endala kulaba nti asobodde okulwana olutalo lwe okutuusa Katonda bw'asazeewo okumuwummuza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.